era nga mwami Chicken yefuuze nnyo ku taata we naye wiiki eyo ewedde ku lunaku lwali lwakusatu bali baagala okukyalirako Chicken batya bali baagala kumukyalirako okukyala kwaffe kuliye bali baagala kumukyalirako nga King Zale yabakulembedde. Yes. Kati olwokuba nti mwami Nabimu wasitulago ne King Zale wasitulago basona mukubira essimu bali bagenda kumukyalira ku Idi omugamba twagala kukyalirako mutabani wo naye enkulayirira eggali yali egenda okumuyitamu mwami namba emu yakwata ate Chicken n'akubira Geno Fujita ne bakubira King Zale ayimirize gye yali alaga. Ani Devicom lindako ku mbeera yonna gye tubaddemu omwana ebizibu byonna kaawo saha n'oteeka wali ankoppi kasobola okumukubalaga ekirungi kikalina live band kagimanyi kasaha kasobola okumukubalaga anti akasajja ako kalaba ankoppi asobola okuyimba kulabo ze zonna ne ziggwayo nga kali ku singo kuba ankoppi zonna ezisinga za kolabo kati kuba kali ku singo zokka anti bwokatira akasajja ako kaatuula mu luyimbo lwa Mukulu Ssemakula oyinza ogaa tekali perfect ni at least ni katula mu luyimbo lwa Muzeeyi Ssebatta kati kayimbi kamanyi Subulu era ankoppi bw'aba alowooza ebya bbato abireke takenganga ku The Truth Media go subscribe follow it's gasina ligena mulya owa ekigozi esaawa yonna kigozi si esaawa oba ni akakola akantu akubanna ako kali mu gundi mu bakayimbira be bakazannya oli yalinga abika ku kyalo kati natuuka nga ayina omutuuze gwakubira bamuyita Kigozi namugamba Kigozi esaawa yonna twamulaba oyo yazanya mu bakayimbira nga mulema nawe loli bukulu bino byajjo bayiza oyo omusajja bambe oyo gwolaba omulema n'obulema yabufuna bukulu yali 2 oba 16 yali kulaale ya ziti nasa omugenzi nasa Ntebe Ssebagali Masire kuba yali abeera Kasubi nga yita taxi mumanyi bulungi kati munayo yakola sound ya Kigozi yagenda nga atambula ku kkubo ng'alina mu kyalo eyo yakayita na mu kibira mu kkubo lw'omu kyalo Kigozi esaawa yonna owa esawundi nga ekutta akati ate eyina tuli mu nnaku 4 Kigozi esaawa yonna ate eyina buzibu ki tonagiwulira njiwulira naye eyina buzibu tonnalako bagituuza kati mmanyi ati mwe basekano ly'ab'ekibuga ebintu n'otubuulira kakatiniti tonnagigira bagituuzaawa ndeka nkyayagala okulya emmere kati nze sijagala emmere nze nzikuse gonsingako ku lubuto olulero osobola okuba waayo omunene afamba okwo naye ekisooka kya byonna waliwo amawulire agatambuzibwa nasobola kukola nze iziti simanyi katana katana ali mugundi wanuuku oli bamuyita kakwenza mbuya maama Janet nti mulwadde bamutute mu ddwaliro gwe nalaba babyogera kati nalabye ono eyakuba minisita Pyolui kyuma kya Yesu ng'ayogera n'endaba n'abalala ekisooka kya byonna nze nyinza okuba nga siri muwagizi wa NRM kyokka nze sirina muntu gwensabira kufa era twali muntu yenna agenda kufa nze mpulira essanyu kubanga esaawa bwa Midaasi g'omuntu oba tomwagala ne waliwo bamwagala kati ensi bwetyo bweri ngaolantu waliwo abasiraamu waliwo abalokole waliwo abakatuliki kati olaba naffe abantu obuntu Katonda yatukola nga tetusobola kubeera bamativu n'example nyangu olaba omukyala oyo omukyala yenna Katonda yatonda omukyala n'amuwa amaaso n'amuwa ennyindo n'amuwa buli kimu kyonna Katonda kyalaba nti kisaanidde ku mukyala osanga omukyala mu saaluuni nga limukussaako obukoowekoowe nga bwalina bubadde si mumativu ne bwayina
n'omusanga mu saloon nga n'omusanga ewa Kibirige nga bamuwummudde ennyindo ng'alaga nti ennyindo ye gy'ayina si mmativu naye kono gy'akola ki nga namba si mmativu ayagalamu ekituli. Kakati obutali bumativu bwaviira ddala ne kabira mu bitabo ebitikuvu era osanga Seekakiti wano ng'alaga nti abasiraamu ennamba gye bayina si bamativu nabo kawalampe ku eno ddiini endala ey'abakristaayo oba ey'abantu abalala. Naye nga oba omuwadde obudde n'asomesa eby'abasiraamu bangi nnyo bateekeddwa okukyusa, bangi bateekeddwa okwogera ku busiraamu babiwulira naye olw'okuba nti obutali bumativu bwava dda. So essaawa ya leero gw'osanyuka nti Janet afudde, kati waafa ggono ofunamu ki? Simanyi. Osobola okubeera mu ngatto ze ezaani oba osobola okudda mu kifo kikyabadde alimu. So nze ndowooza tuleke kudda nnyo butamanya nti tubuwa emirembe. Byegabye ebituufu kadde asinze kankubulire abantu batukoze ebintu bingi tukoze abantu ebintu bingi naye ngula kutula nagamba kalo yasanyawo amaka gange nga lukwogera naye naakireka nga tayinza kukwagaliza kufa kintu kufa essaawa ya leero gw'okyogera nga lunakufiirwa muntu wo lwolugero lw'Abaganda olugamba nti sibuka amayute tebakwata ku lirye. Waliwo omwana yalinga alumba nnyo famire z'abantu, waliwo omuyimbi w'amaanyi mu ggwanga yamulumba wamulumba ye tayina kye yakola iba yalowooza nti agenda kumukola naye vidiyo n'avuga n'agenda ewaabwe n'atuula ne maama we ne banyumya. Amaga ayogerako ne mutabani we nti nabadde wano taddangamu kumumanyiira okuva olwo taddangamu kumumanyiira okuva olwo. Kakati essaawa ya leero nti gwe ekintu ky'okola kusaido kiba kikusanyula kyokka ate omulala kiba kimunyiiza naye nga mu byonna end of the day tetuteekeddwa kusanyukira muntu ng'afudde kubanga gusaba ojja kusanyuka nga maama wange afudde kyokka gweowo wanaafa n'ensanyuka ate gojja kujjayo mbaziba tetwenkanankana bwongo. Ate nze njagala nnyo ddaasi nze kati kankubula kino muganda wange nze njagala nnyo abantu bonna abangayiza abankoze obubi abanyambyeko okutambula ababadde bankuba enkokola njaa nnyo Katonda abawangaaze nga maze okutuuka ku buwanguzi bwange kubanga nze essaawa ya leero gwe wonnimirira nva awantu wembadde ndi mba saagala ofe. Ekyo kinnyongera maanyi nakukola nakutereeza nsobi zange zembadde nkola kati wendiba ntuuse ku buwanguzi njawobere ku mwanji awo ekyo wali ofiiririra maze nenkiwangula. Kati nze nja kusaba sigana muntu kulowooza nga walowooza nze ndeese submission yange nange nga wentegeera naye nze nja kusaba maama Natasha twabanga mulwadde wabanga mulwadde nze sikakaswa siri musawo wabanga mulwadde nze musabira ssuuke nsaba Mukama Katonda amusuuse kubanga nze ayinza okuba nga si ye mukadde wange kyokka ate alina abaana bazaala era abaana bamwenyumirizaamu nga maama wange yandyagadde abeewo nga ndaba. Kati kankubula ekintu kiri kimu nno okumanya obutali bumatuufu bwava dda. Mu Bayibuli waliwo omusajja yali alina ensolo ye ewakaawo alinawo n'omwana kati ng'obwavu bubaluma obwavu baabaluma ne bateesa bagende batunda ensolo eyo bafune ssente naye ng'ensolo ezo neziweka zemuyite embalaasi endogoyi embalaasi ndagala n'endogoyi eweeka yeeriwa zonna ziweeka akati naye bw'ogamba edduka ennyo ye hoosi embalaasi eweeka gira bweti ate kati gw'oli ku gundi ngamiya akati kamel ey'ebbango ne bakwata ensolo ne bagenda ne batambula babatuuka mu kkubo ne basanga ekibinja ky'abantu sooka ne bagamba kale bannanga abantu bazibu bali mu kutambuza bigere kyokka ensolo gye bayina omu asobola okutuulako ne taata n'agamba omwana tuula omwana n'atuula abaana atala okuti basanga ekibinja ekyokubiri n'agamba omwana ono omusiru ennyo ali ku nsolo waggulu taata we atambuza bigere omukadde mutani n'avaako taata n'atuula bwe basanga ekibinja kyabanga taata ono wanne mubi nnyo yeewanise waggulu omusajja omukulu omwana atambuza bigere
Kakati ensi osobola kugibalansinga enzo tulyandye nevaawo kati omusuubuzi omulala omu era ayina mbuzi nga yagirunda kati omusuubuzi oyo embuzi bwekula n'ayagala agitwale mu katale agitunde kati aba agenda mu katale ng'omanyi batambuzanga bigere sahala zino ozimanyi zigenda mu katale ezigenda mu katale nemuyita kuba yakamuyitako nemuvaamu engatto n'egwa engatto zino mala kyezedda agala okugifiitingamu ng'engatto emutuuka buli n'agamba kale mbadde ngenda kutunda mbuzi eno nandiguze kawunda suuti enjambala ku ngatto enyozi mu kugulu kuli kumu n'akusulawo n'asika mbuzi ye abakkirira akaserengeto n'asanga okugulu okwokubiri n'akwamula n'agamba okugulu kula nakulesa eri kati n'asika embuzi gomanyi kati asika embuzi addeyo n'engatto ng'embuzi ewalira kyava asibaawo embuzi n'adduka emisira gy'alina okugulu okulala kati agenda okutuuka yalese okugulu nga tekuli n'agamba kanziruke nsanga embuzi yange n'akomawo misinde teyagisanga kuddanga n'embuzi teriiwo kakati abantu twatondebwa kati tuli bamativu yali gundi gwe simanyi abantu twatondebwa kakati ate kati kankuwenda ekintu ekira nno kwawonya nnyo tuli ku Janet tubadde wano ndowooza omwezi oguwedde nga mulimu amawulire ga Nambemu ne Chicken yagatambula era nga mwami Chicken yeefubiza nnyo ku taata we naye wiiki eyo ewedde ku lunaku lwali lwakusatu waliwo bali baagala okukyalirako Chicken batya bali baagala kumukyalirako okukyala kwaffe kuliye bali baagala kumukyalirako nga King Zale yabakulembedde kati olwokuba nti mwami Nambemu wasitulago ne King Zale wasitulago basona mukubira essimu bali bagenda kumukyalira ku Idi omugamba twagala kukyalirako mutabani wo mbu yakola akatambi nga kavuma oli fake nali Chicken namukubira nemugamba nti wano wootapinze wa King Zale kati ogenza abantu atuufu obadde oyagala namugamba ne mati Chicken mutabani wo tetuyinza kumwegaana mutabani wo ye kituufu nemugamba kati wootapinze ge matuufu gobadde oyagala ago nemugamba nekyoba okola ezo osobola okubikyusa kubanga dasojolawo neokusobya era wenteekeddwa okwetondera tenamu nakola akatambi akalala naye nkulayirira eggali yali egenda okumuyitamu mwami Nambemu yakwata ate Chicken n'akubira Gino Fujita ne bakubira King Zale ayimirize gye yali alaga ani Devicom lindako ku mbeera yonna gye tubaddemu omwana ebizibu byonna bikoseza Nambemu bikoseza abantu bangi still afunye wamulwanirira kibayita obuzadde ekyo kati kakati ate naawe era osobola okukikola ekituufu kakati moment gye yatuukamu yava ku biri omwana bye yakola naye kati mwana wange kati ze engatto ziyayambala tekyali kigenda okumugwako kyo kakati kino kyekiri kirali ngenda okugamba nti kyeyali asaba omukulu taata we ng'ali muki ojja soba gye twakola wano kati kyeyali agenda okufuna ye ate ye bamulabeko nga yali kukitanga omuliro nakigamba kati yali agenda okukifuna era nyizo ga n'essawa ya leero Chicken takimanya nko bali bagenda kumukyalira obula taata we yakubira Fujita ne bakuyita Zale mu ofiisi kanye Nambemu takimanyi nti mbimanyi bayita King Zale mu ofiisi okubimanya n'obutamanya kasita sitolo gituwadde kyenjagala okumanya kikino nti tabakuba Nambemu singa oli ku Idi bali bamukyalira singa King Zale yakuba dda sigayo nti sinaga kyakuba ge bali bamukyalira ku Idi kale singa yamukyalira dda ku Idi bali bamukyalirako nkoko bonna balabanga ne bagamba kubanga Zale amala akola interview yayogera ebigambo bino nga mutuufu kubanga Chicken agamba Zale ensonyiwa nayitidde Zale n'amugamba itsoke wayitidde aba atudde ne muzeeyi n'amubuuza mu interview n'amugamba kati nange ndeka nku interview wenge nti ye eno program gyokola eri live nti nedda eri recorded nti ye muze editinga nti ye bw'otuuka n'owulya nga nakyo yayogedde kiyitidde okijjamu nti ye kitegeezo kirekamu bali teyali nsobi ate ne nabaawo Zale nga mutuufu kitegeeza bakikola bakigenderedde okukola ki okuninnyirira kati bw'oyogera bw'oti omusajja olwamala yalumemba n'agamba yali agenda kumukyalira ku Idi muyitaavi yalumemba n'agamba anti mu bantu wano abaana boolaba abajja abayimba manyi kati muyimbi ateekeddwa okuba n'eggaali
naye King Zalo omulaba anti geto yuti nno owaddala Devicom ekyo kyoyogedde nti buli muntu ateekeddwa okuba n'eggaali ngambi buli muyimbi ateekeddwa okuba n'eggaali naye nyinza okukumenyerayo ko abantu bemmanyi nga magaali ga ddala olaba akasajja ke bayita Dax Kateero eggaali yaako ya ddala olaba King Zale eggaali ye ya ddala olaba Mudra de Viral eggaali ye ya ddala kati oyo ye nti mbaddeko naye oyo teyenkanika kati nange King Zale gwenjogerako King Zale gwendabidde emyaka nga 10 oba 15 nti nze nina incidents gye nalaba ku Mudra n'apulinga out abana ne bagamba Mudra ffe tukikola oba gwe opulinze out ne tukikolera mu linnya lyo nti ne Zale King Zale kyali kisobola okubeerawo abana ne bakikolera mu linnya nze namulaba ng'omulenzi yeekaniikirira nti Zale bwankuba kiryoke naye omwana yenna omunaana nkwata ayiswa tolina kwogenda nakulaba kubi neza yetagenda n'abali bagenda okukyala King Zale teyandimulabyeko kubanga ebyadde ekisooka kya byonna King Zale oyo omulaba atubine ne music okola nga atuuka awo waali King Zale okola yali akuba akayimba kaako wetutuka bagamba bebbo nga kazze kabotodde ng'ali mu struggle kituufu era oluyimba oti yalusolozaamu ssente naye yalufunamu recognition kubanga ne ku kitebe recognition omusajja yagimuwanga ng'amugamba King Zale jangu oluyimba olwo nga lwe lumuleeta naye gwe omanyi kitegeeza omwana King Zale ng'oyo waali nti abantu bola abagenze mu NRM King Zale alina baasinga amaanyi bwega tebamulamuzangako bw'abanga so n'agamba kambeere wano ku Kyagulanyi so nze era nsokoleka emboozi soko jimpe mu bujjuvu omwana ng'awona okukubwa nkugambe bali bagenda kumukyalira ku Idi nkoko era girya ku migo nze simanyi naye mwenyi ntakimanyi bali bagenda kumukyalira naye kyemmanyi kyaliko ewajja n'Ofujita ndoza ku Mande ya wiiki ewedde enteekateeka zaali ziwedde nga bamukyalira ku Idi ne bakubira taata we amugaa twagala tukole ekintu kyonna nga tokimanyi mutaano yatuyisizaamu eggaali ate naye bulijjo abadde akuvvoola kaffe twagala kulwanirira kati ye nga nnabe omuzadde amanyi ki ekigenda okuddako byebyedde abazadde ngeri gye baatukubangamu embooko ng'okola emisango 10 ogw'ekkumi n'ogumu nakkuba n'ebyemba kati ye yamanyi ekigenda okudda n'asooka era yakola yateekiga decision ng'omuzadde kubanga mazima ge nti oyita tolina kyange talina kwafuna taata mulala amanyi kati omwana wange ekiddako kyonna wano olwo abanga asobola okupa respect n'ankubira kitegeeza nabo baalina obulumi bwe yakolanga ku taata we abantu bangi baafuna obulumi kati olaba ffe olaba nze kigenda namunyiigira era waliwo ne Makono yamukyazaako ku TV nenkubira Makono nemugamba nemuga kasajja gwoli kabi naye gye twasinganye mu meeting za promoter naŋŋamba nze onzitambi nemugamba nedda gyemukumukuwa omwana oyo interview yakumukutukkaatiriza nemugamba oyo omwana ffenna atuvunaanyizibwako nga nange bavunaanyizibwa ku bange kati era nze njakusinziira wano kwebaza omukulu General Fujita naye singa kwebaza ate nambemu yeyanguyira ensonga nti kyali kimukakata nze nandibadde nteesa naye lwaki tebakubira nze amawange eriyo abazadde nga bakamirikanjakwebaza General Fujita olw'okuwuliriza embeera ezo n'ogatta abantu bano ekirala nze nimwami nabemu jawo okumwebaza nti tetulina kyakukola abaana baffe bwe twazaala kati nze jjo ku Idi bansindikidde ekifaananyi nga Derika yambadde entalabuusi kati simanyi oba yasiraamusi nga bulijjo ogenda okwambala ekkanzu y'abasiraamu oba osiraamu tewali kanzu y'abasiraamu teriiyo twali tugenda bayita nti kanzu kale y'obuyisiraamu si ya buyisiraamu omulaba olya kimukubya ali ku dduuka yanyumye abawadde omuwabwirusaniya wawunze no kyanneewuunyiza kubanga ffe tetuli basiraamu ewaffe naye yayinza okubanga kati kakitegeeza nteekeddwa kumuyita kwogera naye kituufu kati kitegeeza osanga omuntu omulala kusanga abantu abalala mu komedi nga bagamba abe mwalimba yadde akaleka ne bakakuba ani agenda okumujjanjaba amukubye anaamugjawa ate ani amanyi kakati awo olabira nti ebintu bye tukoze obusungu ebiseera ebisinga
yali ewedde ku Yidi program yali ewedde nga bamukyalirako yomuko bali ekisolo kyali kigwa naye ku Yidi yali tunayajula program wakuba nti emboozi tubadde ku ya Kigozi kuba naye era singa anti mbadde nkulaga bali abasabira olimbu singa afa kati nenkubuuza kati sawa ya leero nze nizo okubanga siwogera NRM kyokka nyina emikwano gyange abangi abayitirivu obungi singa muzadde wange abadde wa NRM taata wange yadde yafa nga tisiwa NRM nandibadde muzaalukuka yalibadde anzaalukuka nedda kati tuteekeddwa kubeerawo ffenna mu nsi paka lwenaakyuka bwenga woojagala kati bali kubanga ensi eno naaba ekyuka kenkulage lwameddaasi oba obukulembeze nga bukyuka bano bokkiziganya nabo ensi wenaakyuka byonna byogenda okulaga bakukkiriza bukkiriza so bano booli mu kuggyako obuyinza oteekeddwa okubalaga nti ensi ekyuse nti kino kyali kiteekeddwa kubeera bwe kiti bw'oteekeddwa okulaga ffenna buli muntu alina obulumi naye waliwo w'ogamba nti kati kino kankireke kibe kubanga abantu ffe tuteekeddwa kubeera bagagga abantu ffe tuteekeddwa kubeera bakulembeze olwo bateekeddwa okukulembera olwo bateekeddwa okukolera abantu naye mwami Daasi omuntu agambanga nti nkwagaliza kufa aba mulalamu nze mwami Junior oyo nze nyinza okuba nga sikkanya naye ku bigambo ebifulumamu ani Tamale Junior nyinza okuba nga sikkanya naye ku bigambo ebimufulumamu kyokka nzikanya naye lwa mirundi egi ti Junior oyo twakola anniversary yaffe eyasooka najja n'asiba olunaku lulamba kati mumakuleti kwolwo nti bambi yerekereza ebyokukola nenzikanya naye ku lunaku lwe yafiira mukadde we abantu abaamuvumanga bonna ngamba ensi wetu weeyimiridde oli akola posi n'agamba nze sinyweredde amu okufiira kwa taata we imagine ng'oli afiiddwa mukadde we amuzaala omuntu yalibadde yeetaaga okumukumaakuma omuntu yena agatatukaako mu mbeera ate abantu bano obalaba munnange njabantu banyifa tulumwa tulina omusajja nti ffenna baati bannakukwata waluma naye omuntu alina wiikinensi ye ekituufu ebalina ebakwata n'ogamba nti waba akutta wannina kati olanga oli gwegambye omuyimbi w'amaanyi nno mu ggwanga tobala abayimbi bawera aba naye yamujjonga n'agivuga n'agamba wanyona omuntu wangu wakunoonyereza kufuna n'agamba ali wano mpaka waabwe ne batuula era maama bazadde bali excitement nnyo okulaba omuyimbi nga zze batuula mu lujja awo twaliwo kamera ne basetula emboozi mu kunyuka n'amutemera n'ettooke n'alireeta n'amugamba naye mbadde nsaba oyogereko ne mutaano nti nabaddeko wano yantumye nzije mbakyalire mukwano gwange nnyo tye nti naye yangambye nzije mbakyalire gambe tomenya bayimbi aba bataano nga taliimu oluva nga bakubira esimu nti gundi abadde wamutumya tukyali yali akasimbula owe South Africa esimu n'agifuna amugaa gundi naabaddeko wano nti ate kisoboka kyabaddeko wano era agambye nti wamugambye ajja atukyalireko nti tiye wamugambye ajja atukyalireko okuva olwo nakati tamuddanga era tukimeranga nti just abantu abasinga otonakukwata muntu waabwe nagamba nagenda mbuuza ne bandagirira nentuuka nekasa nti maama yoono neifaani nembifuna ewaka kati nali njagala ddemu anjogereko kati omuntu akulwana nga tayogera ate mubi nnyo wakino ofunako n'okulwana n'omuntu nga ayogera kati omuntu asirika aba mubi nnyo 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 era musajja wange yakimanyi kati kebagenzeeko ewa maama abayimbi nga tebatambula naye manya yali amugenze beyond so kati
ffenna tuteekeddwa okubeera mu Uganda nga tugyeyagaliramu. Ate abantu bangi bazze babika abantu wano teke tunavaaka ku mpeo tunanyumyamu akatini ekyabalamu teketeke ekyo abantu obalaba ekyo kituufu kyoyogedde okufa tujja kufa ffenna tugenda kufa ate okufa si tteeka kuba etteeka balikyusa buli omu alina okufa naye tuteekeddwa okufa biri kya butonde bwe tulikoze Truth Media gusubscribe follow olwo sho tutandika ntandike naye nga nkugamba genda ku CJK bagiyita Crown Japan Katwe CJK Crown Japan Katwe ogule ebintu byonna byagala ebyomunju as long as it's electronics buli kintu kikozesa amasanyalaze munju kugolola kunywa kulya kulabirira abaana as long as paasi firiji kuuka biki byonna Crown Japan Katwe omwo muli yegulina ekyo yakyesigaliza bokaboka be bakikola wano e Kampala genda e Katwe oba kuba ku namba ya Devicom. Yes, soko some namba etugene maaso 0702115727. Okay, so kitegedde so Crown Japan Katwe ekyo kiba kiggwa bulungi nnyo. Aba Hayes jobs abroad bakugamba nabe emirimu weegiri yonna gy'oba oyagala as long as UAE United Arab Emirates. Yes, that's UAE. Emirimu gyegiri enamba y'essimu kweri okusobola okugenda wali erubowa buli kimu guba guggwa. Sawa yonna sayininga omuyimbi tumuleeta. Just wait. Keep on the watch. Mulese yabudde muswangi. Ani? Omuyimbi tumuleeta. Si Zafarani. Zafarani gyali manyiyo. Kale. So kati kyosa yonna tuleeta omuyimbi bulungi nnyo. Ate nakugamba nga 16 May tugenda ku Cricket Oval wali ewaffe February tugenda kuba mu gundi hip hop ku Ntiko. Ffenna tubeereyo mu May. Ate nga 29 tugenda kubeera ku Serena Hotel Kampala ne Karokasita. Olunaku lwajjo yabadde auditioninga abadancers yafunye agenda stage egenda kuba masavu new dancehall kwali ate yabadde asunsul yomu kwali basoma wabaddewo Ibra Buwembo wabaddewo Slider wabaddewo Rita Dance kati abadde basunsulamu abaana face mpya gwe nalabye abaana bamanyi okuzina naye nga bambi tebannabotola. So Lydia kino ekintu akikwasiza maanyi. Lydia ki? Lydia dancehall. Rita dancehall. Abakyala enjinzi. Yakyuka namukko buli bintu. Nze nali manyita genda kuma okuva ebweru. Naye njagala nzaasigaleyo. Wana emirimu alina. So kati katubagire. So David tutandike. Njagala kutandikira wano. Akola 28 ogwokumeka. Ogwo guba gwakumeka May bagwa mu. Gwakutaano. Omwami yasooka namugambye no watuwa obuzibu muli mu mwezi gwegumu February yasooka ku Cricket Oval ate gwe nojja ku Serena mu mwezi gwegumu. So omwami ebiri awo bingi ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga ye July ye June simanyi ye June wakapo agikazibwe kapo front page wali namasoma. Yes ku ticket awo kuliko omukyala mwita Farida Kikungwe alimba Warabu eyo yanasede okunda tikiti ze. Okay, that's good. Farida Kikungwe alunda tikiti za agikazibwe kapo waliyo akole naku z'omwezi 12 front page mugende mu mwagiri wano namasuba wali ate gwosongene ku court bagenda kumusiba wali front page eri wano eno court ngenaku z'omwezi 21 mu mwezi ogw'omunaana tugenda kubeera ne Mami Irene Namatovu. Yep. Ku Serena. Bajjukirya process. Ennaku z'omwezi 29 oba DJ Michael. 29 nena kimanyi yali mu gwa munaana. Bange ne DJ Jasmine. Nja kwogeramu ko naye. Ne gundi anoonya date. Ani? Kwa Africana John Black. Manager agenda kutegeka mu mwaka gumu abayimbi babiri. Manager we yani? Manager y'omu. Wakarokasita. So that's good. Anoonya date kwa Africana kubanga naye akola. Buli muyimbi yenna ataddeyo. Neta agenda kowanyo ove muono omuyimbi kyatodde. Kalokasita ajja kuba kooya nnyo. Naye Kalokasita nziyinza okugamba tunda table. Atunda Serena eyo giraba nfunda ne kusaa 12 egaziwa. Tunda table.
mukama ogemera tebo 50 ogenda kumaze kusonja kutegeeza abantu kumubuzaawo tulinawo akafaawo akalungi kalingana kalola climax kwa tosobode kujja ku climax genda kufuka idi bageta hot wonders kali yao kumubuz bakaita hot wonders hot wonders tulina ka chai akalungi ka juice kalungi nnyo bakakamuza byuma bya Crown Japan abakozi balungi nnyo nalabye ekyennyanja kirungi nagenda nga tebanagulawo bagudo ne local food wekali nka ice cream wekali ka pizza wekali bwichoyagala kyonna bu snacks obwo webuli hot wonders mobs bwabeera waggule 24/7 nendo zabagala wekiro aba bana b'okumubuzira nabo bawummula kati banawummula bana abakozi babajje bagenda kuddawo anti waliwo abasoma extended gunda babeerawo abasoma nga related bichi ne basoma mu holidays mugende mwogere hot wonders tekala noonya mu mobs kasito yambuka bwoti ngadda kasaawe nowe tamwa kasito toka ku gundi ku guild canteen isa guild canteen nyini werio gisa ku katini then nga nokwata kikuba ekidda ku library kati yatona tuka ku library kali yao agenda kuboka linga kikasinga muno bulungi by the way kituufu abasikadde bali muto ninyira baje mwafunyewo entuufu okay njagala tutandikire ku Alien Skin nga tuvudde ebiri byonna byonna baamukyapye baamusiba omukulu ne kimutwalira neddakiika okuvaayo negundi gwali gumulemeredde seku akulangani commissioner naye ag'omunkubo gempulira gesiinaako obujulizi mbu seku oyo essaawa yonna nga obadde mugamba nti kigozi mbu essaawa yonna ayinza okudda gyatinamyalo waali which is okay ekyo sikiwakanya era kisobola okukolebwa ebintu bya gavumenti bikyukanga naye Devicom singanga nkeera ku makya nenkugamba mmala byonna nentuuka mu situation wenina obimala byonna nekintwalira 5 hours wabeerawo ekitali kituufu sekuli erinnya lye obadde alamuwa ddala lyedyo ye madamu Seku so natuyamba namugjayo nga budde buziba kuva ssaawa 8 paka ssaawa 3 nze madamu Seku bwe yaviirayo naye ekyasinza okunkwatako ye vidiyo gundi gye yakoze ali yeni yabadde eti kati njagala eno vidiyo bantagirira afande muwoozi abankubye tebakubye nze era mbadde nsaba kitunulemu mu bwangu omusajja yankubye abuuza abuuzi muwoozi kitegeeza baleeta n'olunyanzi tebategedde nti nyinza obba ngekyaliwo ne bafuna delivery man muki kale saali kugambye naye bayinza okunnyongera ekitegedde saali kugambye naye ate abakubanzaga banoonya ggwe lwaki bankubye emboogozo saali kugambye tekyetaagisa kyali takumanyi yadde kulanka ya meja tujja tandikirawo kunoonyereza meja kyatamanyi muwooza muwooza omunoonyeza mubayimbi nina vidiyo gye nalabye ng'agamba bano abamukubye baadde baagala muhoozi bamukubye bagamba ngenda bateerayo vidiyo mugenda kugiraba sagala mugambe nti omugambo nguwaase bamukubye bamugamba who is muhoozi kyesimanyi oba yabadde apatrolinga gundi eyo oba yabadde in charge kuba baba bamanyi gwe batadde awo ow'amagi bwe banaamuyita ne bamugamba ono ebigambo byayogedde banne beyabadde Alien yagambye atya anti yakoze akatambi ng'ali ku gundi ye n'agamba bamukubye naye abamukubye baadde baagala ndowooza kuba bamumistekeniza okuba muhoozi kodde abamukuba bamugamba who is General Muhoozi ne bakuba kati ye n'agamba akatambi n'akola n'agamba nga kusindikidde ssebo CDF abasajja bo bankubye baagala ggwe emiggojo nagiridde nze sigenda buli wentambula kulyanga miggojo tuyambeko emiggojo bagikuwe kati General Muhoozi omukubira kyatebye balekuwa katambi olunaku lwakwata Alien Skin kuliko abamajja abakwatibwa 3 naye bo tebali mu kabinja ako babakwatira omumbale oba yali afuluma yes I remember nzikira akati
amawulire ago ne gatambula nnyo ne bakwata Alien Skin. Omusango ogwakwatibwa Alien Skin gye guli ndowooza mu gavumenti. Yali alina obutumbe mu mmotoka bali bakabogerako mu Parliament nga bogombera abantu n'ekibiina alina bye bakwata. Ndowooza Alien bamuyimiriza kuba si yali mu mmotoka, yali ku pikipiki. Bayimiriza omwana yali mu mmotoka n'agaana okuyimirira. N'azalawa. Ndowooza ekintu ekyanyiza abasirikale oba oli awo teyategeera, kubanga ekyamazima kiri nti ab'amagye tetumanyi kuyimiriza mmotoka, tumanyi ba traffic yadde nze sivuga naye lwenongerwa traffic wamagye nga nnyimiriza nange nsobola okutyamu ne ŋŋenda bugenzi ne ŋŋamba ye afande ate akikoza naye wa traffic wakuyimiriza kiba kyanjawulo. Endowooza engeri ziri bbiri, eyiza okubanga abayimiriza omwana ne avuga emmotoka ya Alien tiyategeera kigenda mu maaso bayimiriza ye. Ekirala emmotoka eno eyo gye nalaba efaanana ng'ey'ab'amagye. Guli abo. Kakati nze ne mbeera nga nze nvuga emmotoka ya Alien ebagiyimiriza ab'amagye siyimirira. Enfaanana yaayo n'embeera gyerimu siyimirira. Yalina number plate? Sikakasa. Nabe owulira nabe baabigira. Osobola okuyimirira ku w'amagye n'akubuuza ekyambalo n'emmundu n'agamba n'agamba afande tuwe ku kyambalo ekyo n'emmundu. Kati amazima gali nti nange nfuna gaapu ate nfuna kyasinga bannemeddeko osobola okugisobola ne nziruka ne ŋŋenda bugenzi. Ayinza okuba nga teyategeera. Alien nalaba yaleeta pikipiki awo wakati namukwata namuyita paka Kibuye. Madamu Seku Kibuye Nateete. Sorry Nateete. Madamu Seku najja kubanga Alien bwe yali ava kuyimbira ku mukolo gwa Madamu Seku ekitebe awo. Ne bamuleeta ne basolovinga ensonga ne bamuta. Kati akatambi badde sinakala kujja kuwukandagidde. Kati wendi confuse we wano. Abamukwata bali mistake nga baagala General Muhoozi okukwatamu Alien waba bali baagala message yaabwe Alien agivuga agituke wa General Muhoozi kisina kutegeera awo. Anti kati ye katambi yayogedde. Kijja kuneetaagisa okunoonya Alien akunnyonnyolemu. Annyonnyolemu naye nga nze Alien kyenteekedde okumugamba ti okuva lwe yakoze ebbaala okuva yakoze bizinensi yegendereza ebintu bingi. Okuva lwe yakoze ebbaala yegendereza ebintu bingi ebigenda okwapeninga mu bulamu bwe. King Saha yali atandise ekintu ng'ennakawuka awo abantu geti yebeera operi bajja ne balya emmere. Yali nakikoledde ebbanga naye King Saha waliwo ebyali bitandise okwapeninga n'akirabuukirira n'akiggalawo. Sigamba nti King Saha yaggala omutalina busobozi awo busobozi yali akyabwina naye byali bigenda okuddirira awo ezo omuntu yandifiiridde awo amazzi ne gamutuga ebintu byonna kubanga essaawa ya leero ne woba oli mu gavumenti eno wabawo abatakwagala. Kati Alien ayina abantu bangi bali mu gavumenti bamwagala, ayina abayimbi bangi bamwagala. Kati kitegeeza lwakuba nti nze nagenda ku bbaala Alien emirundi ozanga 2-3 naliwo ku lunaku lwali lwa 6 nenjigiramuko naye oli byali bintu tenesango neyita dansolo ng'atudde naye Alien kumbi bali tunyumya tosobola kuba muntu wali awo we yali ku bbaala ye tosobola kuba muntu anti ye akakyogera emirundi 2 nga mpulira ti omuntu yenna bana bamutambulirako oba ozze buza asuubira togenda kulwanira awo totawaana kunywa eryo etteeka erisookera ddala. Kaneko bali tuyogeraku naŋŋamba nze ondaba wano tewali muntu asobola omuntu yenna awulira nga ayagala kulwana wano otegedde okusobola kuvaawo kugenda kubanga abaliwo wano bonna bakasitoma bange bajja ku lwange. Kati omulabe we wanaakitegeera nti kubanga buli muntu yenna asobola bajja kubeeranga effujjo kati yasoose okugobawo era Julia abeerewo wali n'abantu abalala nywa
byakakolako omaliriza genda. Kakati omulabe wa Alien ajja kunoonyera nti yonna okulangula kyamukozesa erere. So that's why ngambye nti ateekeddwa okubeera omwegendereza nnyo bw'ayesa bizinensi. Ate era kyenkakasa nti Alien oyo mwegendereza nnyo. Omanyi Alien agenza akyuka mu bintu bingi. Kati kino ekya Geno sijja kukyogerako nnyo kubanga kati omuntu alina amazima ye Alien. Kuba gwe baakuba ate gwe babigamba. Kakati ate ebbanga lino ne bakwatidde Alien simu lyako ng'agamba nti bakitegeeza ku luno baamukuba. Baamucapa. Kati ebbanga lyonna bazze bamukwata emirundi mingi. Naye simu lyako ng'akyogera nti kakoze eki? Bancapye. Ate era Alien ku level gy'aliko si mulwana nti ayinza okuwayira ab'amagye. Kitegeeza ne bamwebaza ne wansi awo. Kitegeeza baamukuba. Video ya fulu. Kitegeeza baamukuba. Nina video ginasooka basinziira mu group lero kaŋŋambye buno nimba nkulumawa. Nange nali manyi nti yadda. Nawe ngamba naye bintu bye tuweza si byadda ne ngamba nedda si. Omusajja ali ku kati nengenda mu group ya Joe nange nembira kakati ssaawa ya leero. Baba nga baamukubamu. Amugamba Geno Muwoozi. Kasita ndowooza Alien alina ennamba ya Geno Muwoozi. Simanyi. Waba tagirina Geno babeera ku internet kuno cyumba kiraba. Message yagira nti basajja bo abasirikale bakwata Alien ne bamukuba. Aleka abo bango bakukwata. Ani ya commandinga kola olunaku. Nti gundi. So nani kata wenga nti kirekawa ona akyogedde kirekawa eri banne. Kuba bali bajagamba wote owogeze kati ono gwe baloopye ya commandinga ye bayinza omukangavula. Kati bana bamwetolodde banne nga bagira bagamba musajja tatufukidde ate ono bwe busungu bwe bakipa ngono nga bakaalinga bamusange walala mu kantu katini nnyo era bamuwe. Alien si muntu wa kutambula era basi kituufu era sikuwakanya ne kuluna era yali tambudde era ageze ku nsonga n'era bintu bigwawo ekintu nga kinakutuka kutomanya ekyobulabe ekiriwo ky'oli mu kwogera kisobola kubanga kituufu naye omuntu yenna olwogende wa mukama wo atakwesonyiwa akulemerako nnyo. Kano kijja kuba gye bali okumuvaako oba okumulemerako. Anti omanya baani abagenda mulemerako manya abantu bamagye balina solida oli bamukubira ggulu ne bagamba mutandise okumanyira abantu baffe ne bafuuka ekizibu. Bijja kuggwa. Bijja kuggwa. Awo bona baana bandala nakala bijja kuggwa. Naye banaye tebiwedde. Abajja tubawayo ku akantu ffe tuleeta obuntu nga tuwogerako. Kale. Okay. Naye gino si kyamanyi nnyo nina Rose yawaabidde Inomite. Inomite abaana ba TikTok. Omwana wa TikTok yali akutteko video nakuba caption omutwe ne gukuuma. Nogamba naye ate kino waliwo omwana amuyita Inomite. Video yagenza okuzijjayo bagenda okukati abaana ba TikTok erabadde oli agenda okuwa ekipapula kitegeeza buli bujulizi abamaze okubufuna. We bagenda ku bino ewa Mau nga agikudiza abayimbi bbawa gundi copyright abayimbi bonna babayita nga we bagenda wa ku parliament jika nina Rose yali amala kula ne video nagamba kati singa ngenda kujja okulayira aba atudde agamba abaana temunkwata temunfiirako bomba n'akateeka n'agamba mbuno nina Rose atuganye omukwata ekyo ne kiggwa ono ye Inomite n'ateeka n'agamba nina Rose avudde mu nuupu ayingidde NRM era ali ku mukolo gwa NRM. Ekyo bayita omwana okukuba post n'omutwe ne guwuuma. Nange olaba mwennyini mpuyanga. Omwana ne bamukubira essimu ne bamugamba ekintu ky'okoze kikyamu jjayo gundi nga omanya abaana. Omanyi nti buli omu akwata essimu abeera ki munnamawulire ate kati baafuna following. Omwana yabagambye temulina kye muŋŋamba ne bagamba olwo Sanchez ng'aliridde wakuba gwende yatambula nnyo ku Nina Rose. Ojjukira ku bintu bya Nusula abaana bakubira Sanchez bonna bagamba bajjayo ebintu ntanyini ne bagamba temulina kye mutugala tebabijjayo kati nabo we bakubira ono yabagamba nga ffe twagamba okujjayo ebyagundi tebabijjayo naffe tolina kye Nusula yakola ki ono w'ebizigo gundi gwe bateeka ne bagamba mbona afunye eki omusajja naye nga byakiwanyi oyo yatambula ennyo
kati ne bano banakyo kyabadde kati ne bamuwandiikira gundi paper order n'efuluma buli kimu nekifuluma kati ate ono omulenzi wajjukira nti ekintu kye yakoze kikyamu kati ate n'amanya nti ebintu biri serious ate najjukira nti kati kajeyo zi video yazijjeyo akati bamuyitaani Inomite kale awo kavu mwena mudiscribing anyway muddugavu musiwuufu mukko era nze lumu twaliyo nze ne Muzeina twali tuwerako n'ayagala tuleeta kakajana namugamba nze nno bwe sikkube waliwo omulenzi gwe nasanze mba promota ng'alina jobless billionaire naye mpulira erinnya eryo ndabanga lyeryo kubadde anoonya erinnya ku lupapula jobless billionaire ndowooza yoyo abadde mu gundi ya NRM yes kaakati kisooka kya byonna nze nja kumusaba Inomite Mite si wemufu Mite okuba nti oli wakabi great Mite waliwo Mite eri waliwo ne Mite Inomite kati ye wakabi kati nja kumusaba owakabi mbakabi asooka anoonye Nina Rose wano ate bagezaako omunoonya okusooka omulenzi n'avimbawo wamala okumunoonya Nina Rose kubanga ebyadda tosobola kudda munnabyabufuzi bwatu Nina Rose bami wazimba kali mukazi wattu n'ogaa nti avudde mu Nuupu ajoyinize NRM kyo kibi nnyo kubanga bagenda kumusaba obujulizi wano definitely nga tebuliiwo wano Nina Rose yagenda wali nga muyimbi tiyagendawo nga munnabyabufuzi kubanga nkakasa abayimbi bangi abali mu parliament nga tebakkizigana biva mu parliament baali bangi nnyo kakati wano yagenda nga muyimbi okulwanirira property ye mu bufunze oba kaliya ye kakati gwe sawayo ogikubako omutwe ogwo weegutu okubaga likes nina aba asobola okufiirako naye nze nagaako madasi ebintu bino era gye binaggwerera buli muntu asobola okufuna lulwe bajja kutisibwa oba ali basooseyo naye nga osobola okwogera ekintu muntu n'akufuna bubwe naye nze nzikanya nnyo n'omuntu asoose okuŋŋamba era nze omuntu wasooka okuŋŋamba wenjitunulamu nga mutuufu video gye nakoze emukosa nsobola okujja ne mumwetondera andi basooka ne bayogera naye n'ajeema kati ate kibi nnyo okujjukira okwebikka ng'obudde bukedde kati Inomite gwe noonya Sanchez amumanyi kuba omumanyi mugende wa Nina Rose nange agamba nyinza okuba nga situukiridde naye at least nti ngezaako okuba nga mpumbira ekyokubiri wenfuna okulabulwa nkikolewo mangu obudde nga bukyali kino kyoli mu kukola oli mu kutta kalya Nina Rose emyaka emeka 5 kubanga yo following gy'oyina ku TikTok account yo awo bakukkirizamu nti byoyogera bituufu that's why bakuwa follow nti waka gwobawa mutuufu kati sente ze bamusabye zokka alina n'okufa nga tazikutteko mu bulamu bamusabye sente mmeka wakwaddeko 220 for damages something like ngenda kuddamu ntulire ku kipapula ye Nina Rose yali abikutteko 200 anti kakati Devicom omuntu akuwabira omusango bw'aba akuteekerako akugeregera omuwendo takugeregera gw'onoosobola osasule mangu ayagala otuuyane Nina Rose mpozi wakusoma mwana onaafireyo obufiizi ate naye agamba kaliya yange oli mu kugitta mwenkola ki ye mwennyini nnyo ekisooka nga nanakunoonya Nina Rose asobola video awo ngezi ng'amenyawo 2 actually nagambye bakwano be ne mbagamba asooka atukoleyo video nga nnya asooka akole video yetonde nga waziposti wano nammere yali yakwata Ibura Kakanzu amaloma yakola video nga nnya oli n'amugamba kale nkusonyi anti video zo neyemugenda na caption yali amutaddeko video zo neyemugenda mu kooti nolaga nti waliwo ensobi eyakolebwa naye mbadde nkola this and this nti wano basobola baga muteseza out of court n'omulamuzi asobola kale mugemuteseza wabweru kubanga ate gwe tolaga nti oli gumite ng'enjogera ya buli andi bamuweereza n'addamu ng'ali gumite bino babirekodinze ye kyatamanyi manyi tukale tufuna obuzibu n'ofuna ennamba ya chairman LC1 ennamba ezo zitumazeeko emirembe zikozesa ensobi chairman LC1 ennamba ezo zireese obuzibu so nga chairman LC1 olw'emisango gy'atatuulamu
ng'emisango gi stamp tekolawo nenze nja kusaba Nina okakanye ku akavuga akaleke gundi buzibu ki buli wakati bwa Pallaso ne Saha obusungu bwavuddewa Saha agamba olinga mikwano gyange twagenda nze sigenda kulwana naye wadde yanvuma Pallaso avaayo agamba mbuno gwe tolina hit babantu mbuno mumpeeyo omuyimbi nga si Chameleone si Bobi Wine si yayogera bayimbi zanga basatu nga bawe nga saabo nga baweza hit 2 ne bamuweza Saha 45 olutalo ne lusoka lufubutukaawo lwe lujje lwajje Gulunedi njagala soka ombulira olutalo lwa Saha ne Pallaso luvaawa Gulunedi gye yavudde n'agamba Pallaso tewali gosola mugeraageranyako mulamu n'agamba Pallaso asinga ako kalutalo mbulutalo balina oluyimba ne Gulunedi oluyimba n'alukwata n'aluwaani Chameleone. King Saha is better than Bobi Wine musically to me. Ostegera kyengamba? Waikibenda nyimbira osinga Bobi Wine. Waikibenda akuyimbira osinga Bobi Wine? Yes. Nze saagala kalutalo ako naye kalutalo kanyimbira osinga abantu bangi. Nze sikaagala. Eno Palm Sunday neyinza otwegezaamu. Ostegera? Olanze Bruno kansingira anyimbira osinga kalutalo ako. Bruno ke? Have to pull to or maybe na Uganda mwine kintu kyemwazimbawo we just have to keep respect for these guys. Ostegera? Abasajja bakoze nnyo. Ne kati mazima ga Katonda mu ggulu. Lutalo muwe ekitiibwa ki musajja atawanvuwako yadde. Ali mu kifo kimu mwaka ku mwaka ati he's not clean bro like. Obuwanvu kibi. Obumpi kibi bannange. Obumpi kibi. Naye okuba n'obumpi ng'ate era oyinamu omutima ogutagatta n'ebisobamu ebyo bingi nnyo ate awaayiriza oyo kuba naye agamba oli mubi nnyo naye nze kambeera omubi namutambuza amawanga gonna ne mukolera bingi nnyo kosa n'okunziba kati kale ye yanziba yafuna omukisa ogunziba kati nze ye yankoledde ki okola n'agamba tango lino akayimba tekaakwatayo era ye agamba tosobola kuba mumpi n'oba ng'otegeera kwegamba n'obumpi lutalo bwaliko bwafuusa obuzibu eri Gulunedi kwegamba Gulunedi yazze avuma buli kiramu bw'avuma bw'amala n'agamba Bobi Wine ye pulezidenti wange kati ate olumala nalanka omukola ky'omuvoola ate bw'amala kwegamba ali ye saamutegedde kyeyo kimutuddemu Gulunedi nnaku lwali lwa kunooba na kusatu ayikola via Doni n'aleeta abaseegu Gulunedi kuliko Gulunedi nga kuliko Gavana AC n'abalala kati yali wansi awo Gavana AC n'agamba Gulunedi wuyo muleete Landmine Gulunedi atuwulira corporate ne bagamba yasanyuse ekintu City yati yabitegedde kati Gulunedi oyajja n'agamba manya abantu abamu abagayizi babeerawo mu katiiko nafuya abayimbi biki naye olw'okuba wali respect sigenda kubeera wano musule buli nsaaza alinganga 8 gwa kiro ng'agamba gwe n'avaako kati Gavana Isinaga akyoyogedde kibi nnyo n'abala bonna abaaliko ne banga akyoyogedde kibi nnyo mwetondere ebiki naye bagamba sikyogedde kumukkakkanya nga omuyimbi naye kibanga kimuyisizza bubi ansonyiwe kati Gulunedi n'addamu n'asindika request bagamba mwetondere nga kuwali ne mugamba nsaa kunsonyiwa kanawuliriza video ya Gulunedi kati okwata video ya Gulunedi n'okwata yange gye nakola ate olabye ddala nga nze nali mpaana bwana Gulunedi ate ye kugamba yakkatiridde ddala muyimbi munne
yavumye Lutalo yakkatiridde so kati kino kyengeza okugamba abantu tufe tukola ensobi naye ekikulu kyabena kutegeera nsobi kubanga Gulunedi twawulidde saidi ye tebakola luyimba oluyimba lwenyini lwe balina okukola teyakwata ne baluba kyokka twawulidde saidi ya Lutalo ate ye Lutalo yabadde ku sipaaka nga kyakola Nassa era ne Lutalo naye ensobi gyakola nnene yagambye oyo Nassa mubbi ne bwasanga ekikopa wakibba n'agamba n'essaawa zino wenjogera ayinza okuba alina wabba vidiyo ngenda gibawa kaakati nanyumiddwa lwansonga Lutalo yajjojjodde good Nassa ku bubbi levo gy'aliko nti ne wenjogera essaawa zino Nassa ateekwa okuba nga alina wabba akati Gulunedi ayinza okuba nga alina olutalo mumativu ne mwami Lutalo tibalagaana okukola oluyimba naye waliwo ensonga we yagalisa okukola oluyimba kubanga Gulunedi ayimba bulungi yes ne Lutalo muyimbi mulungi era w'amaanyi yagambye tamanyi kuyimba abeerawo kuwayuuya naye ekirungi nti kolabu baagikola yaggwa dda neetagenda wala Gulunedi naye akoleyo endala naye obadde ombuuza ku kya Saha ne Palaso buzibu ki Saha alinga ayagala okudduka mu Lutalo ye Palaso agamba aluleeta bafaani bagamba tulina oddupikamu this Lutalo must shine tulina nerugattira anti ekisinga okukuma Lutalo luno etegedda kubeera ndongo kakati nze kyennalabyemu nga nze ng'ekinti ndi promota kyennalabye kyennakubyemu ttooki abayimbi bano bategedde nnyo nti endongo efutukanywa no ku TikTok kati obaagala okuyisizanga endongo yaabwe ate Saha yandirukumyemu era muliro ate lwaki yaludduse ye anti walugolanga olulimi lwe lutambula kalulimi lwa Saha lutambula kyoba omanya olulimi lwa Lutalo lutambula kati gwenza oba tokimanyi Palaso alina oluyimba olupya ne vidiyo yagikola ate vidiyo nnungi nnyo nzo oba tokimanyi naye nga wetusika weruyo kati Saha alina oluyimba Lutalo alina oluyimba Palaso alina oluyimba Lila Jasmine alina oluyimba ne Magic Touch ne Magic Touch waliwo omuwala siyeta kyayimba nga biva bamuyita ani alina oluyimba munyangenzi muwala Gondi Shim wanje waliwo omuwala awo Pia Pounds alina oluyimba kati ennyimba weziri ate takyayimba obadde tokizuulira buwulizi mbadde sizuulira kakati ennyimba weziri awo ennyimba ngezi zisukkamu ate nga zonna z'abanene kakati ava Peace namulabye alina oluyimba John Black alina John Black Angela atambula Violet Gundi Spice alina alina oluyimba luyita Stock Ompya naye tosobola lutamuzina ezakajja kati yes we luli naye lwemabegako Bitusi balina video bagita kwa mukaaga jaribu balina jaribu kakati Lutalo yatadde oluyimba awo nga terukola bulungi Lutalo bino wajja n'ayogera n'agaba essimu it was a blessing in disguise kakati Lutalo alina video ndowooza nga 5 ezaali zakolebwa edda kati agenda okulaba embeera eriwo ng'ateekeddwa kusoma oluyimba era Lutalo yojjukira mu nnyimba Serabidde 2014 yayinako obutakkanya ne Blanick Benz yes Lutalo mu budde obwo yatala oluyimba abaluta nandikulese mu kyalo era ne lukola nnyo kati infakiti nkyabeko naye Lila Jasmine ng'akyogera kuba badde kusanyuka bamubuuza nti kiba kirungi okuta oluyimba ng'obazembera n'agamba kirungi ne babakanyire Lila Jasmine daga niyagenda kafula mukwano gwako kati nzagala kunyumiza Lila Jasmine nawe tiga agusibye Jasmine yekka era balikwatira mu kiyungu nze ndekavaako balikwatira mu kiyungu kakati Lutalo n'atulamu mu nnyimba eziriyo n'agamba kante luno oluyimba balufiitinga mu mbeera situation gyalimu kati oluyimba ne lukola bulungi kati Palaso naye nga alinawo oluyimba lutambula luli awo of course ng'ateekeddwa okujja n'amawulire ne Rema alina oluyimba by the way lwe yakoze nga gundi Vixen
kati nga ne Palaso mukujja jukira Palaso ono ani kati Palaso yagenze n'atugamba genda ku TikTok olabe yansinga challenges kulimba lwa birthday namuleta gundi Josa Baraka anti ne bamuleta lwa Josa Baraka nga ne million yes yayingide 3 ola Palaso luli yes olwono lukadde ku lwoli olwono omwana gundi wozia nyimba ngezi Uncle P uchavu yako libyota maziwe nyimba ngezi temugana kyayogera yatamanyi kyayogera kyatategedde bye bisinga munyiza mwe kumufuula wewe asi wewe anti kati omugana kyayogera kimanyi awanyiga kati aha gamba bugambi Uncle P kyayogedde kyatategedde tufudde tiyakebedde ku Josa Baraka wozira we nyimba ate sima zirwe nyimba ziriwo nga 3 onazisinga akati otunulira music wa Palaso okuva mu COVID tumaliriza ne music we yayimbanga walani abagatu mutekeddwa okukolera mugende eri tufudde tetuna bakumaliriza mugendo ali waggulu kalina obaga okubalanga akati nga otunula music wa Palaso ne okuva mu COVID yao Lutalo yakyusa music style Palaso otunula music we yamukyusa tayawukana nnyo na wa Lutalo ate nakolako interview ya Palaso nga mabegako bakava mu COVID aloka mutabukira mugambe weno oli awo yimbire musaire mu voimba kalaboza kala yajjawo ati kutula music wa Palaso ina kwaza kuva mu COVID olagenda mu COVID yakyuka era waliwo info emuje nafuna ngeva ku soso lo nyinyi wa Palaso bayina sho yali London ne Lutalo ne Palaso Palaso ava ku stage okuyimba Lutalo ajja ku stage Palaso abikula curtain bwati agenda okwetegereza nga audience yonna akasajja bekayina bakazi Palaso gwegereza music wa Palaso sawa gwayina ayimbira abakyala kati na switchinga era wegera Palaso sawa yali ebintu byakola yasitula mukone ku kyuma aswepinga omubiri akola gym yejo jakola yanjawulo kati ne utava mu gym ayetavamu segede bulungi era nokugaba enamba yali akudde kakati music we ono atambulira ku ono ali kutegeza nyimba za Palaso enkadde ziyasoke ngakyali wizard wanonga yakadda lizard simanyi lizard wanonga yakadda clubs yakolanga goda uno niche cyali kimuyisa lizard ekitegede bulungi konkomi yali yaga olabe wa music yakyuka yamanya ati kana akasajja kakambwe mubakazi kaina audience y'abakyala y'abakazi kana akatapinga bera kivula yebuli ekibaawo tebula gwa atapinga ono deka tisaha yatapinze wachi kakati ati music ono saha naye ali nyumba kazi music ali mu katemba kati ze das nga netukende ntogera mu kintu twa music industry osolokera no kyawa abayimbi waliwo omwana gwe bazanye ebyobufuzi ba manager aba babiri nga ino oluyimba lutandise okutambula tongamba gundi tumwogera muveeko twako wetalo omwana kibakola kulimba lutandise okutambula tongamba nasinga amale na kuzino bamukwana bampangiza nyuma nga ya bay niye nga alaba atapinga wano nga atapinga ne wano ne bamukuba naye alina amaalo ne bamukuba ekigo kiri sadida naye gundi enaku zino yerwanyeko kati enaku zali mu kulwana kudda ne bamanaje bamukwata mu obuzibu bwe yalina buno maalo gayitira nze namusangako backstage ku Kivulu tewali muyigo ate kubya naye ekifaananyi ne mbabuuza byonna agenda kubiposti nga agenda biteekawo kati sawa ya leero sahono omulaba saha abadde mu struggle nga ayina ennyimba nga zitamanga ine za struggle leero saha kyadde akola abadde akuba ennyimba za struggles n'akubalwa bannayuganda kati kiyakoze olwavudde mu struggle bwati bwana balowooza nti saha agenda kubulya mu struggle kumbe kalina strategy kakati kumbe kali ka plan nze disika kyagine ya radio nge bakagamba kakati ko kikakoze wekatege abantu mbasanga mwana swaje ewedde ne ka switching ne ka kuba oluyimba kakati barabali balowooza nti kagenda kubulira eri one kasituka kati ng'omuntu omugezi otekedde otapika masayansi ga mirundi emeka
bano kibatabala era kyovola nti ankopi omwegenza music we atapinga nnyo y'omuntu aliko eri yasobola kutapinga alien atapinga muntu gwalaba atulendinga awo gwe teweewuunya ki yadde akola lisiti utawo teyamutaddemu kati tokyebuuza nti bano abamanyi nti bateekeddwa okukola reply yatapinge mu bbo kati kubanga ankopi akimanyi bulungi nti wano wogamba abayimba ennyimba kati nze ngenda kukola lisiti ya Sophie Nanto ng'agirinde leero nze ngenda kukola 20 yasabye 2 ye yakoze 2 nze ngenda kukola ya Nanto ngaaga olumu okukola interview ngenda gikula 3 kati ankopi kyali mu kukola nga yo omuyimbi kimukolera kubanga music wakupika wakupika ne sente azirina naye opika n'endongo weeri bantu banja badde ne sente ne bapika endongo n'egaana ne gundi nalabye yakoze oluyimba ono ow'e Germany yani ono omukyala yali mukwano gwa New York gundi ono yali obuyimbi bonna abumalewo eriyo disiki baani gundi namusanganga wali ku gundi wano ku Kolpini simanyi bagita bani sikimanyi wano ku Kyebisabala we yasulanga nga buli lunaku asula n'akapya omuyitani omukyalo oyo oyo yali akoze wano ekivvulu gundi alyoka amubbe yoyo kireke omusokodde nnyo muleke essaawa ya leero yakoze oluyimba yakuwadde gwe promota waalwo bate nga kumenya ennyimba empya taalina luyimba lwe yakoze twala eri kyoyisayisaawo wano Bobans ate n'obugati obw'ataano tewali obwa 10 oba bwa 5 essaawa ya leero kagati kasiridde okaleeta okasuulawo abantu beyeerabidde nti okumanya omusajja oyo mugezi nya nti beyeerabidde kubanga tiyazeemu kategole yonna nti bakategole gundi yagambye mu Uganda twali muyimbi okuleka Kamiliyoni Shiba Kyagulanyi ne Bebeti yamutaddemu kane yeerabira Shiba yamutaddemu Shiba yamutaddemu Spice teyamutaddemu yataddemu Spice yataddemu Juliana tiyataddemu naye banna ne ugenzi wala neerabira sanya baita bamisa akisemakula bona lyabataddemu tabamanyi neerabira bajjufuna taaya gusi musango gwe yagambye ekyama kakati music eno lwaki mwagala batambule ku magezi gabo era otudda mbyendongo oteeka ali saha ne palaso saha akuba endongo tomuzanyisa ebyaddala saha akuba endongo tomuzanyisa kati awo okolera abantu oba byegabye ebituufu nze ate ekyewunyisa tinze palaso omukono bakusinga saha andi kyeŋŋamba nti kati awo oba okolera abantu nze njogera mazima palaso mukwano gwange ogambye mbuno okusinga saha kubanga palaso ali ntuteyo omulimu nampa ne ssente mulimu okutwalira gumu nali musanze nange saha yali ampadde ku ssente nali mutwaliddeko ninze saha nali mutwaliddeko omulimu n'okuyimba n'agaana byavula katansi byene mu kkomera kati oyinza omuntu ayinza okugamba nti ayogeza busungu kati obadde ogamba muno saha akuba endongo agirina tamanyi ankopi era ekisumbwa sawa kiri ekintu eki infact kati kumanyira ejimu eyo interview agikolako nemuzira kumanyira abantu wano wammanga Bituso balaba ankopi omulaba Josted omulaba King Saha omulaba erijimu eryeji era nzoga bona bajja omulundi gutya gomo niyo mayinti rijimu eyo nange mba kumenyedde nti Saha yabasinga endongo kubanga Bituso byenyize enkola no manyi lwaki Bituso bamusinga audience bementaininga bulungi bakajjuza anti Saha baleka bulungi omwagizi talina kyamwegombako kati Bituso bayimba ku stage omwana ajjanga ayagala kaaba kati Saha n'ekirimu ekikulu kye yamwogerako tayambala nkologero n'endwegomba enaku yakyusa n'amasuuti akuba abeera ku live najjamu ku saati tulabe Kanyama kikutaddamu kikola kakati rijimu nange obalaba awo Bituso era kyovula George we yakomyewo yavudde ebiyimu ali mu biteekamu olabanga waliwo embeera era nti aliko Madoyi aliko kyovula nti Palaso wayimba ennyimba ezi ng'ajjamu essaati nga abakazi balabe 6 pack
kabula katene ku parliament ajije muyaje ayambadde koti tugenda okumaliza koti tugira abakazi bale 6 packers kyo babitu sikibakola bonti webayimba bambala kutimba ajja nabeera mu kufanga awuli omunyi kati palaso yategera kujja mu saati niye ogamba wale bawadeko haga babitu atenze balenzi banembo yaga haga teziriko mulenzi nabo 6 packers egombye nyo kajizungira ko minister sijja mu baby nyombi yewe nga wanyigwa atagala ko anyway tubalirize tunakulamana oteka osa oteka wali ankopi kasobola okumukubalaga ekirungi kikaina live band kajimanyi kasaha kasobola okumukubalaga anti akisajja kukalaba ankopi asobola okuyimba kulabo zo zonna nezigwayo nga kali kusinga kuba ankopi zonna ezisinga za kolabo kati kuba kali kusingo zokka anti bwokatira akasajja ako katuula mu luyimbo lwa mukulu Ssemakula oyinza ogaa tekali perfect ni at least nikatula mu luyimbo lwa Muzeeyi Ssebatta kati kayimbi kamanyi Subulu era nkopi waba alowooza ebya Bato abireke takenganga ajafira migo ati ankopi kabiri ali ntamusobole ayira kubadde balabi balungi gundi alinayo kolabo n'omusajja n'omukazi Rema n'omukazi yenna sigirabangako waliwo yakimbuuziza sigirabangako mpozi nga bagikoze kiro kiki abakazi tebamu emirembe kola nabo bayinza okuba nga tebamusaba nga Ode Julian yagambye nti abantu bagamba mbuze simba buli wamu naye bampaayira bayinza okuba nga Rema tebamusaba kale oyina omukazi okwatagala omuwa nedda waliwo yakimbuuziza ate naalina bwero naŋŋamba naye owaayo nimbuulira Rema alinayo kolabo n'omukazi kati nze aje talina kolabo na muyimbi yenna ani Sophie Nantongo talina kolabo na muntu yenna ekyo kiri kaleko naye oli okubanga bagamba akola na jende emu anti ebiseera ebisinga era kolabo y'abakazi n'abakazi ayinza obutawangaala okuggyako ng'omukazi omu akubalaga kati nga olaba nti Rema nga akoze obanga kati nga kolabo ya Carol Nantongo ne Shiba yakola almost bali mugundi era style olulya zaawukana anti kibadde gamba nti asobola okufuna omukazi nga ye mukubi walaga oba naafuna nga olaba lwekyere nga omukazi tayimba byebi kati Rema tasobola kukola kolabo ne Carol Nantongo neekola kale bonna bayimba byebimu obadde akuyisaawo ki tewali musule bulungi